Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Nurdin Ntege ndi ku Equity for Men. Nina emikutu mingi. Nina Nurdin Ntege ku YouTube, nina Megatron Media, ate ne TikTok Nurdin Ntege, Facebook anda ekibiina kyaffe ekya Equity for Men, obwenkanya eri abasajja. Etteeka bwe litunuulira omukazi bwe lirina okutunuulira omusajja. Mukadde wange sebo oli otya? Jendi sebo sebo ndi mulwadde. Amannya go? Kamali Paulo. Kamali Paulo babeera bakiba Kamali? Bakamali tusibuka kisolo ebufumbira. Muba bakiga? Tubeera bafumbira. Tubeera bafumbira. Tuli mu district y'ekisolo. Wajja ddi mu Kampala? 82. 82 oyingira Kampala? 1982. Abantu olutalo lutandika gwe oyingira kibuga? Naliwo. Naliwo awo wabere olutalo awo. Nga batukuba mboko kiro nga tetwebaka. Oyo oba abeera obotetu. Gwe waliwo? Yaliwo obotetu ndowooza. Naye ng'embeera yaliwo si yali nnungi. Okay. Esebo. Kaakati emmaali eno okola otya, biki byewakola okusobola okufuna emmaali enekutuusizza ku bizibu? Mukama wange 82 najja sisomye. Wajja tosomye? Najja sisomye. Omaze mu gigi olwo oba tonnagumala? Nakoma mu kirasi ya mukaaga. Awo nyini ku mugigi. Kaakati gwera guba nga mugigi. Nalaba nga muzeeyi tajja kufuna sente zintwala ku secondary. Twali ne mukwano gwange bamuyitanga Daudi. Ne tujja Zulibanzi. Ono jangu omukwatireko. Ebiseera ebyo walingawo baasi ya UTC ye twajjiramu, twasulanga mu kube mirundi 2. Naye nga twajja tuze kupakasa. Okay. Nkumbi kulima. Era abantu b'emutundu we bonna abo mu mwaka ogwo ne baba ono meya w'e Rubaga napakasanga ewaabwe mu kulima wambeera ze. Nalimangayo bonna bamanyi, mutundu yonna emanyi, wankuluku kuba manyi, eno yonna kolerwe yonna bamanyi. Nakolanga ku makya nenkwata enkumbi n'entambula. Ate abantu be baali bakambwe mu kasimo mu kusika enkumbi eno enyo. Kati nga ntambula ku kkubo ndabe nga ntambula simanyi na nampa mulimu. Otambula nabikola byo? Ntambula nkumbi ku kibegabega. Oba oli awo nga mukiga yangu. Kati nga n'Oluganda sirumanyi, n'Oluzungu sirumanyi, nga tukozesa sigino wano. How much? Nsobola okukyogera. Nintandika okupakasa yeyo embeera gye najjiramu. Katonda akuggulira watya? Akasente okaweza otya n'akuggulirawo? Nzija ntandika kupakasa. Waliyo omuganda wange yali mukulu wange amuyitanga Charles. Yafa. Twasulanga mutundu awo ewa Kalamazi. Era bewa Kalamazi bamanyi bulungi n'abaana baayo bano baseeki bagenda okusoma nga wendi wensula. Mukulu wange n'afa. We namala okulima mukulu wange namusanga ng'asuubula mu train. Ebiseera ebyo train yaliwo. Okay. Kakati bwe nafuna siringi 9. Nengenda naye ekaseese eyo kusuubula ebinyeebwa. Nga tusuubula ebinyeebwa ne tukomawo mu train. Naye ebizibu bye nafuna mu kugenda okusuubula omulundi ogwasooka, we twagenda okusuubula twagenda n'abantu abakyamu abaali bagenda eyo wamange ne batukwatira awo ebujuuko. Olwo mugenda mukomawo? Tugenda kusuubula wano nga wakava ebusege ebujuuka awo? Bujuuka awo. Walingawo road broker. Kati mu kigali ky'emabega kyetwatambulirangamu kye bayitanga break.
mwalimu oba baali babbi mwalimu abajambula nga mwalimu abajambula Mm. tuyimirira bwe tuku road block ne babakwata ate bo ne badduka kati fe abaali nabo emabega awo ne batutwala ne batubuuza bano mubadde nabo mulaga wa be baani obusente bwe twalina bwonna bwasigala awo Lwenda olwenda lwagenda olwenda lwali lungi Lwenda kakati ate tewali kudda mabega nina okugenda mu maaso nekitulei lwaki todda mabega nga nanditambuza bigere ntegedde nti akasente bakatutte batubye embooko noyolekera paka Kasese emperekera mpaka naviiramu Kamwenge nviiramu Kamwenge nga olwo nina okulinda train ekomewo edde Kampala nkomewo nayo okay wekyali nenkomawo e Kampala nentandika okunoonya sente ngule enkumbi ziremu buto nosinziira bupya nasinziira bupya nentandika okupakasa sente bwe zaagaana nengenda ku kizimbe emukono nenkolera eyali gavana wa Bank of Uganda ebiseera kibirango ebiseera ebyo nenkola gwa kuweereza ku bizimbe bye awo Wantoni nga gwe poota nga nze poota nze neetika amazzi nenkola eyali Nampala waffe n'alya ekyenyanja n'afa omulimu ne gufa ekyenyanja kyalimu kibaali bakiteze butwa kyamu egumba yamira egumba nti egumba liyinza okutta omuntu eri ekyenyanja nirimurakira wano ne linyweza bamulongoosa n'afa ne bagamba enkya ku 8 mugende kuziika nammwe mugende mulimu ne gugwawo naye nali nfunyeyo akasente katonotono nenzirayo mu train osubule otandika okusuubula goberera okusuubula ntandika okusuubula awo Kamwenge awo Kabuga twali tuli Kabuga train ne bagisalako emitambo gyalengwe ne bagisala mwali baana batondowooza tetwalina okinaanamu ebiri babisa omulembe gwa president nga ono ngazze ngaalimanga railway ne bagisalako nga tewaliwo ntambula y'emmotoka tewali mmotoka leero bagisazeeko nga kulamaga kwe kuyingiddewo nembeera awo bayita Kabuga netubeerawo ku siteseni y'eggaali obusene bwe twalina nebintu twali tuguze nga tulina gwobiguza nga okufuna omunnyo okuva e Kabuga ng'abantu batambuza bigere kugenda Kasese kigere obugaali obwo tebuliiwo bayisiko tosobola kuvuga bicycle kugenda ate atambuze kigere osinga kubanga singa kakufiirako wakati oba tosobola keetika nejogenda tujja genda nejodda tujja kule mpozi ng'okasudde mukubo wakati omutuufu yakolanga ki yatambulanga kigere ate nga n'akagaali kayo kaliriddawa ng'abantu baayo kasooli gwe bafumbisa nga tewali agula e Kabuga awo bwe twalemererwa Kabuga mumaze okulemererwa tulemereddwa twalowooza nga bajja kusumulula egaali mwezi gumu nga olugoye lwe tulina luli lumu tujjudde ensekere twagendanga ku mugga baguyita Mpanga awo nga tweyambula ne tujjamu engoye ne tukunkumula ensekere bwe tuti nezikulukuta ne twoza netulaawo waliwo ebiyinja ne twanika engoye ne zisooka zikala nga tuli awo naye bwe kyayitirira waliwo omwami gwe nali ngenzeyo naye bamuyita Kizza yafa nemubuuza naye nga mpulira mwabeeno babazaala eno temulinaayo oluganda tugende tubeereyo kati kubeera ku siteseni wano ensiri biki n'agamba tulina bakika babeera awo emitala awo
ne tugendayo ne ntandika okulima n'ojjayo omulimu gwo ogw'omu mutwe. Ne ntandika okulima nga batuwawo wetupatana ne tulima ne tufunayo akasente ate nga batusuza. Mufunayo akasente baali babaweyo ak'okulya. Nga batusuza so mwali temusaka mmere. Twali tetusaka mmere. Nkutegedde. Omwami oyo bamuyitanga Simon waali munnewe Yoanna yakafa naye bakamuziika. Nembeerayo kati mbeerayo bwennima bwe tusulayo bwennima nendwala nempona kati waliwo neyimba waawo wetwasulanga yalina omuwala Kabuga awo yine wetwali tupakasiza yalina omuwala nga muwala mutonotono bamuyitanga Regina. omwogera n'essanyu nkulaba lijja. Nga bamuyita Regina. Kakati ebyekivubuka mbuuza wammwe nti wali nagendangayo nga basogola n'omubisi nga mpa omubisi n'onywako nenywa ebyava mu kunywa omubisi n'onywa byonna mubitegeera bulungi. Entegeeragana neebeerawo nno munnange nti embeera bw'eneetereera nti nandikusiimye nenkutwala e Kampala. Regina oyo. Regina. Kakati n'abawala beeri okuwulira e Kampala. Omusajja ajja nakutwala e Kampala olinye ne ku mmotoka. Olinye ne ku mmotoka. Appointment nengiteekayo. Gwe n'osibako ribbon. Ebigambo. Nensigala nga mpakasa. Mukama yasaasira train neddawo. Lwe bagiteekayo nkera wakeera ku train. Nakeera ku train. Jjukira tuli mu kugisalako twali. Olwo mumaze ebbanga ng'eki? Emyezi gyali giweze 6. Bannange. Emyezi 6 gwawera. Entambula ekiteeza ya mugaso. Eri nga tewali motoka nga train yokka. Okuva Bihanga. Bihanga we wali nga kaguudo. Okuva e Kabuga. Okugenda Kamwenge. Okugenda Kasese nga abantu batambuza bigere. Olinye train Train ekomyewo. Nzize obunyebwa bwange mbulesi. Wene Kampala mbutunze. Nateekanga mu kaveera n'ekikopo. Binyebwa. Tutembeeyo mu mutundwe wonna. Nenzirayo. Noddayo n'osuubula. Nenzirayo n'ensuubula. Eno ofunda bisiike by'okusekula. Babyesekulire. Babyesekulire. Nkutegedde. Nzirayo. Naye okuddayo ng'omutima gwonna guli ku muwala oli gwe nakola ki? Regina. Regina Zaina. Omutima oli ku Regina Zaina. Ne bwe nsuubula naye Regina Zaina. Kasita mulabako. Nengende Kabuga Regina Zaina endogano yaffe etuukiridde maama nti ye. Naye ngaawo nina okumubbayo. Saamusabayo. Olina okumubbayo. Namubbayo. Kati olwo omugambo otya okumubbayo? Ati mugamba train egenze akawungezi tukola ki? Tugenda. Nebyo nasuubula saatusuubula. Gwe wali ononye muntu wo. Twalinda train egende Kasese. Bwebedda bweti. Nkoleganya n'abavubuka awo baliraanwa bano katemwogera kuba bajja kunkwatira wano. Ekintu kyaffe ne kiyitamu. Regina n'atuula mu train. Akubye akaviiri ke ng'akamaama oli nkalaba. Yali tasobola kakkuba kubanga embeera y'ekyalo. Yalina nviiri zino zetusanirira. Enviiri ez'ekyalo n'embeera y'ekyalo. Naye nga omwana yali mulungi nga muwala mutonotono. Nzija ne Regina. Otuuse mu kibuga ne Regina. Nalukolonga. Train yatuteekawo Nalukolongo we twabuukiramu. Ne tugenda Emutundwe naye nsula wa Kalamazi. Wali Emutundwe. Tubeera ne Regina.
nensigala nga nsuubula era naye nga Regina muleka wali emutundu gwe ngenda noddayo eri ewaabwe eri tebamanya nti gwe wamututte bakimanya nti gwe watwala omuwala waabwe bakimanya era bwe namaliriza wakati awo nagula ebita by'omwenge 5 waliwo awo we nalimiranga awo napakasizanga omwami oyo nembigula nemugamba genda obagambe omwana waabwe tebamunoonya nze mulina nagendayo nga kitange kweripotinga ekyo nemanya nti nkikoze eki at least we reportings ne bakkiriza kubanga mu kyalo oyo omuwala yali tasoma ate ng'era emirimu gy'ebyalo abawala bwe bakula kufumbirwa omulimu ogubaguddako kufumbirwa Regina twabeeraawo ewa Saamu Kibirigaawe mutundu awo nalinawo omukulu wange nafuna ekizibu ky'obulwadde buno obwaliwo n'atabuka omutwe n'alwala n'afa mukulu wange n'afa kati mukulu wange yalina enteekateeka ekisolo abantu bali bulungi abo balina ebibuuzo byebabuuza baweereze ebibuuzo byabwe muzeyigena maaso afudde yalina mukulu wange yalina enteekateeka ey'okugenda okuwasiza ewaffe ekisolo n'afa kakati bw'afa abazadde ne bagamba nedda mukulu we afudde kati twagala Regina omuleete tubeere naye nga bw'omanya embeera y'ewaffe ekisolo abazadde baba baagala bakaabaana babeere nabaawo balime bakole batya kati tuleetere Regina kati twagala Regina gwe twawulira gwe wawasa ajja abeere eno nembagamba kanzije mbabuulire nengendayo abazadde nembagamba Regina gwe nawasa namuwasa ekamwenge embeera z'ekamwenge ezene ekisolo kyakola ki tazimanyi zisobola ate era nange ekampala sisobola kubeerayo nzekka namuwasa mwetaaga kuba naye nolwekyo muzeyi n'agamba katukole porogulamu wasa ate omuwala weeno asigale twagalayo omuwala waffe gwewasiza nga wakukitundu abeere eno naawe obeere neeri gwomanyi bwonaokola ki bwonoobigattabo konze muzeyi sijeemye mumunoonya omuwala nze wendi waliyo omwanyinaze nagamba nze mulina we mmanyi waali nti kiteekamu engatto nga mugenda muba muwala tugenda wa muwala ono gwe mulaba ono wa Jeni Verena oyo mukyala gwe mulaba gwendi naye antawaanya ow'ekisolo nemwogereza bamukuteekako buteesa awo tolina okuba n'omuwala ku kitundu ate omuzadde bw'agamba n'omunyuma tegwo n'ofuna emikisa olina okukola omuzadde kyagambye nalinawo akayumba obwekati katono wajeni netukiriziganya ne bamundeetera ekiro ewaffe bwogera omuwala nemukiriziganya abeeri ewaabwe bamuwerekera ne bamukuleetera nga si bino bya bufumbo bw'empeta obwekikukujo obwo nemuwasiza ekisolo nemulekayo n'abeerayo n'abazadde kuba kyebaali bakola ki kyebaali baagala ku kyalo wasizeeko omwana nga wawakaawo okitegedde nkutegedde nagenda Regina nenzija nakitegeera kubanga namutegeeza nemugamba nti baali baagala abazadde okuzze mu kyalo naye embeera z'ewaffe ekisolo okulinya ensozi okwetika enku ensozi bweziti nalaba nga togenda kusobola
nenzikiriza muzeeyi kyeyayogedde nenfunirayo omukyalo bwayo omukyalo omulala nsaba olimu okunyiiga nagamba sikirinaamu buzibu tugende maaso yali mukyala mulungi nnyo nfunyemu akasente nkoze akaduuka ewankulukuku okoze akaduuka ewankulukuku mu maaso ga poliisi atugoberera tuwagala kulaba muzeeyi sente azifuna atya emaali emuleetedde akabasa yajja etya ofunye akaduuka ewankulukuku tukoze akaduuka ne Regina nkamulekamu nzinzira mu train nzinzira mu train okusuubula byewasuubulanga tusuubula ebinyeebwa kasooli biki tuleeta kakati awo wakati awo ne tufuna enguudo nga tuyita wano Mbalala Ibanda ne tutema awo Kamwenge ne tutema Kabuga awo nga tufunye ne loole ez'akasooli zigendayo nemudda ku loole tudda ku loole bwendeeta kasooli bwentunda eno bwendeeta kasooli bwengenda bwendeeta kasooli bwengenda tuline Regina tiye Regina omanyi tufunye akasente wamwe nsiimyeyo katuguleyo ekibanja Kabuga enyindi gino netugula ekibanja tuzimbyeyo ennyumba tutaddeyo abapakasi abokulima mu kibanja ekyo namwe kati mufunye ababalimira tufunye abatulimira kati ogwa training ovuddeko tandise okusuubulira ku motoka waliwo omwami bamuyita Abudala yampangisanga looleeyi nengulirako kasooli nenkola tuguze poloti emutundu ekisigula muguze poloti emutundu ekisigula myaka kingi egyo 9 bw'obala myaka 36 giba mmeka 36 abanga 88 awo wakati ninayo emyaka 36 mu eyo poloti 36 aba 88 kuba tuli mu December tukoze tulina Regina oli omukyala ono w'ekisolo gyali ekisolo akyabanku alima kulima nakutyabanku nakuyamba bazeeyi naye bw'ogendayo naye nagiranga nengendayo nemalayo enaku 2 nenkomawo nomala emyezi 3 Kampala si 3 gyokka ng'oluusi mala n'omwaka nga sigenzeeyo ng'obudde bwayo sibulina ng'okyanoonya ssente musajja wa ssente tukoze ne Regina muguze kapuloti ewankulukuku mukaguzeewa koze eri mwaguze mukyalo mutundwe twagula mutundwe nga ekyamukyalo twamalayo dda n'ennyumba twagizimbayo ey'omukyalo kati muguze ekisigula tuguze ekisigula nzimbyewo n'ennyumba entonotono tukoze nguze ekisigula awo mu senta poloti eyo nagigulira Mulago n'abaana b'omugenzi oba mugenzi ne famire y'aba David Wantente era ekyapa kirimo ba David and Wantente ekyo bwe kiwandiikiddwa ekyapa tukiguze tetwagula kyapa twagula poloti era endagaano ya poloti eyo eri mu kyapa ekyo kuba oluvannyuma nagenda nenfuna ekyapa ekyo oluvannyuma kuba nali sobola kugula kyapa sente zaali ntono wali tosobola kugula ttaka wali osobola kugula kibanja nagula kibanja kati tuba twakamaliriza ebyo omukyalo ono antawaanya bajjendi Verena n'alwala ekisolo n'abeera bubi nnyo nga kimwetaagisa okuba nga ali kumpi ne Kampala afune obujjanjabi kubanga yalwalanga olugundi
mubiyita mutya Science. asisinance ng'aleeta ebyovu ng'abeera ng'akalambadde yagwanga ensimbu si nsimbu munnange naye nga yalina kirwadde kye nga kifaanana nsimbu nga agira ebyovu ne bijja nemutwala erubaga ne bamujjanjaba yakiwona era mpa obujulizi omwami gwe bayita Matiya akola awakasawo olunaku lumu nali nikaseese bwe byamukwata n'agwa yamutwala erubaga nagenda okutuuka nga yamututta erubaga n'omujjanjaba nemujjanjaba nawe bw'amala okuwona ne tugamba nti apaana tetusobola kumuza kisolo wala ekirwadde kino katumuteeke kumpi abenga bw'aba afunye obuzibu muteesa ne Regina mukyalawo mukyala mukulu kati okugenda ekisolo kumujjanjabira sijja kusobola katumuteeke kumpi bwewakina ekirwadde ekyo bwe kimulumba tube nga tusobola okumugjayo mangu tumuleete nolwekyo mbadde nsaba musaba kubanga ekibanja kye kirimu n'ennyumba ye ey'omukyalo musaba anzikirize mutwale wali kubanga gye nsuubulira singa alwala mba muteeka ku lule nenkola ki ne muleeta mangu adde eri ekaba adde wano ekabuga ekamwenge aleme okudda ekisolo kati nanzikiriza n'agamba kituufu kye tuteeseza nenkwata omukyalo oyo nemutwala ekamwenge ekabuga nemuteeka mu nnyumba y'oyo Regina ey'ekibanja n'obuliri bwa Regina obwaliyo tusaagula buliri bulala nga mutandika mikolo ng'abeera eyo ng'alima ng'atandika kulima emmere y'okulya kubanga yali tasobola kulimisa mukono n'alima emmere y'okutunda n'abeerayo nga jjukira nga tanazaala awo wona tanazaala kati nze nga nsigala ngenda kukusuubulayo gye ngenda nsula tubeerawo naye bwe tutyo naku bbiri nafuna olubuto olwasooka tuzaala omuwala tumutuma Pauline n'alwala n'afa omwana omuwala kitalo nnyo netuzaala ono omulala ono oyo gwe mulaba oyo ku TV oyo agamba oyagala tugende waffe maama waffe oyagala abeere atya oyo yani oyo ayagala ebintu bamuyita Allen yani Uwimana Allen oyo netumuzaala n'abeerayo nenzaala omulala muddako Mahoro Agnes kozi muba Banyarwanda abafumbira tutambula awo netuzaala ne Bosco Sengimana naye awo wakati awo wonna ono Regina nga ye yazaala dda abaana be wakati awo Regina yazaala dda abaana yasooka yazaala abaana be era ne mukulu wange ogenda okufa olunaku mukulu wange lwe yafa nazaala omwana asooka Innocent Teganya mu Regina n'amuddako Wilbrod owuli eyuno amuddako addako wa Regina ne omuwala omulala ali bweru yaŋŋambye embeera era gye muli yamulemesa yamutwala ku kyeyo genda maaso kakati ozadde bano bawimana baani ba Mahoro bwe kiri bakula Mahoro ye namba mmeka ye namba 2 omwana Mahoro yadda ku Allen okay abaana bakula wano Regina nkugambye wetwazimba ennyumba entono ekisigula naye nga yaliko poloti nene kukirira wali amaka manene naye nsooka nzimba akayumba kenkola ki kensobola bano abaana ba Regina waliwo n'omwana wa mukyala wange bamuyita Vastin naye muzadde walala ozaddeyo ng'omusajja wa wano nga bwotegedde omusajja wa Uganda
kati n'oyo mwana oyo nyina n'amumpa nemuleetera Regina Vastin yegase mu baana baani ba Regina maze abaana bono mukyala ntawaanya mujja kunzijjukiza n'amannya gatuka ne gambula Mahoro ba Jane Verena bali manya agamba abaana abaana be bali bakuze Allen akuze Bosika akuze ne Mahoro akuze mugambye abaana bange batwala Kampala kusoma abaana bange abaana baffe nino batwale Kampala basome ekabuga teriyo somero litegereka ukitegedde bulungi nti kambateekere nakiriza ye nasigalayo abaana ne baleetera Regina abaana n'obajja ekabuga ne mbaleeta wano n'obakube wa Regina nakati akayumba ko Regina yali mufumbi mwebaza mukama muwumuze mirembe Regina yalera abaana ne mukyala munne naawe n'akulera n'abantu b'ekisigula mutundu gwe bamumanyi Regina yali tafaayo ku buli kimu kakati abaana obaleese emutundu awo mweyo nyumba nakati weeri kuba yafa nga gyalimu nagipangisa erimu abapangisa erimu Omusudaani naye nga yali ntonotono nakati ntonotono nga tesobola kuhandolinga abaana bonna nga nabo bagenda bakula netubeera ne Regina abaana obaleese basomye oli omukyala oli nyina w'abaana bano ba Jenny asigaddewa ekabuga kati sigala nsuubula ntuukayo waliwo baneiba baffe awo bajeni we yali waliwo neiba waffe yali n'abawala bangi kati abavubuka nga bomanyi nali nkyalimu oluvubukavubuka neŋŋamba mukyala wange nimugana kiri ekiwalo gyokyeŋŋambireko otegedde ŋŋamba bajeni ogamba mukyala wo bagenyi abo bawala bajjanga ne bakyaliwo abajeni ogana ekino ekiwala kiyitiridde naawe kikola effujjo lingi nnyo wano naŋŋamba sikirinaamu buzibu nga bajeni kyabala abala bwampa omuwala oyo nze saakitegeera naye nze namugamba nakkiriza naye nakiraba luvannyuma nga kyabala ayagala mpasa omuwala ono bakwatagane ono weene Kampala bamulwanyise endowooza balaba bamusigukulule naye nga nze nakiraba bulabye nga oluvannyuma yali ddiiru ye naye weyagadde muzeeyi nkulabye wali nze kankubuulire navuganga loole ate ebiseera ebyo tutuuka ku nsonga eyo banguze ne kagundi ne kaisuzu nga kaisuzu okayina kabbulu ngezaabalala sikyazipangisa gwojekwatiramu wano nga nze njevugira omuyini ngenda njambadde vesiti nfuluma wano 11 ntuuka kabuga ntikka nkomawo 2 floor ku kyalo n'oyingirawo nga yegwe ayingiddewo kati ekiwala wakifuna yamumpa butereevu naye nakkiriza omuwala najja naye sookoleke bamugamba naye nakkiriza yamugamba netwogerezeganya netumala netuteeseganya bajenyi wali talinamu buzibu bwonna alaga nti buzibu bwonna omuwala mubyeyo naye nawe n'omuteekawo nga bwewabba eyasooka nemuleeta nempangisa wali okulera na Regina mu senta naweduka enyumba gye napangisaamu nenteekamu oyo omuwala oyo kati gwayita nti ndi malaaya naye kati gwaga nti oyina malaaya yo kati gwayita nti malaaya kubeera yagambye nti sente ozoononera malaaya zo kakati nkulaga engeri gye nafuna omukyalo obadde ondaga engeri gye wafunamu gwayita malaaya omuleesi omupangisiriza yamumpa n'okumumpa ye yamukusendera mu bufunze amumanyi ate ebbanga ddene kubanga kati omukyalo oyo zulibanze sound basinga kufuna wuwo mozeko manyi okuzulibanze omumanyi bwayogera tamala akati omukyalo oyo kati emyaka gyalina ali mu myaka 25 nga ndi naye ono owokusatu
kamuyita owokusatu kati yiyani waali saagala ku mwawo twagala muleta nnyo mu kino saagala era mukyala wa ddembe nnyo tabyagala nakubiwuliriza kubanga n'abaana bange omukyala ono bwe yabagoba yabalabirira abaana babagoba nzija ojja tunyumye amukusendedde omuleeso omupangisiriza ekisigula awo mu senta afunye n'olubuto azadde ono maama mukyala mukulu tannabimanya ategeera gye yagendanga n'okulabira tv naye annaye weyagalidde mu uganda eno gye yagendanga n'okulabira tv ategeera atya omugamba otya ategeera namugamba nti nfunye omuwala omulala nze nalina keya nali si tolumya bantu ate nga simulaga nti kyaye toba waliwo ki kubanga oyo omukyala bwe twamuteeka bwe napangisa ennyumba awo mu senta kyali na kisenge kimu kati yavangayo mu kisenge nze ŋŋenze nga deni wa Regina nga gyalabira tv Regina ye yalina tv yalina tv ne bakwatagana ne baba bamukwano alina buzibu ate tv eyo nga si masanyalaze nga batule wali black and white batule bazikubangamu n'empyene mabega ziterere ezo tv papa Regina alina abaana ba Jenny basomera wano kati sifunye abakyala basatu bonna Regina ndaba yabalera abalaba omukyala ono afuna olubuto owokusatu Bajenyi gwe yakufunira yanfunira atuuka okutuuka kugenda kwagala kuzaala ngamba Bajeni nga ngenze mu kyalo kyalo gwe wampa anaatera okuzaala naye n'amalako okumuzaazisa ne mujanjaba nenkola mbadde nkusaba onzikirize muleete omuzaazise azaalire wano omuwe n'obujjanjabi ogamba Bajenyi eri mukyalo kamusendasenda nagamba sikirinaamu buzibu muleeta omuwala muteeka ku motoka tugenda mukwasa Bajenyi nti kakasooli wange nkomawo mbalekayo omutwala mu kyalo era n'azaala era n'amulabirira omwana oyo gwe yazaala kati alina emyaka 23 amaze Ndejje University wano genda maaso gwagamba nti ki malaya amala okuzaala awezeza mwezi gumu mugamba mukyala wange kamuzeewa addayo ekisigula nvuga emmotoka nze mwennyini eyange eri wagiise ki eno emmotoka ya bbulu yali Isuzu nteekako kasooli mutadde mu maaso aleza akaana ako ketulina katakakulu ne tandiboyi atudde wano nvuze palambye ensozi zekambwe ngaawo tugenze nga baabo oyibanda baabo mbalala nali nfuluma mbalala mayiro 4 emupira ne gwabeka bapa emmotoka neegwa bannange emotoka neyabye omupira negenda bweti tuuka wali ku kifunfu nenkuba mu luguudo nekutula omukono guno sikukosa wawona amagumba gonna gasigala mu luguudo emmotoka ngegudde nga kibi nalinako n'abantu emabega naye tewali yafa mukama yansaasira waliko n'abalongo tewali yafa bakubye esimu yali ebadde olunaku lwali lw'abakozi emmotoka ya gavumenti abantu batuzikudde bakuta akaana kano babajjemu kwabangwira bwe bati kati akaana kano tandiboyi avudde madduse akaana kano bakakutte bakakasusa eri mu kisiko nange balwanye omukono bagugjeeyo batutte embalala mu ddwaliro twatuuka embalala nakuba simu e Kampala newanona bakunonye mama Fiina nno mulaba waali wano alabika oba akugamba ki Nazaala
Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Emboozi ya muzeeyo wangi? Emboozi ya muzeeyo enyuma naye we muli waliwo ebireekaana bingi ebikubagana bingi. Bakanika bannange balinawo gundi. Gamba n'abakasoli babirimirize. Emboozi abantu baginyumirwa nnyo. Bagitaddeko nnyo obwongo giwuliriza naye ebireekaana bisusse. Kituufu. Ebireekaana bisusse. Oba asobola okugamba ku baana ne basirisa ebireekaana oba musobola okufuna abantu awakakkamu. Tuwuliza emboozi y'omwami erimu omulamwa mungi nnyo 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 nnyo. Sosimewe mugenda kutuyamba. Abagambye babisirisizza. Yes, babisirisizze kanzire wansi tuwulize emboozi ya muzeeyi. Kale. Amafino muwulidde. Tweyanziza maama okutulabula, tweyanziza weebale n'okutuwuliriza. Okay. Nzirayo omukyala Tugwa. Mugwa eta power bank. Tugwa mu Nekongolero. Kilomita 4. Nze nali nvuga omukono ngukulaze ogwakutuka. Omukono ogundaze. Bakubira legiina. Nti omwami waagudde abadde akomyewo ne mukyala wammwe namba 3 n'omwana naye tewali afudde. Ne basala amagezi yalire badde ng'embalala temuli basawo. Waliwo omukwano gwange bamuyita Kigozi. Yavuga pikipiki eno kunama. Ali mukwano gwange nnyo kasita bamukubira yafuna pikipiki eno kunama ne bamuvuga ne bamuleta twali tulyawo embalala ng'atuuse. Ng'atabye. Tumutegeeza nti teri basawo. Omukono guno gwakutuka ne gugweno. Ne bagukomyawo ne leesu. Ne bagusiba wano. Nga bleeding yokka. Kigozi n'agamba nedda n'apangisa emmotoka okuva embalala. Funa mayika n'agipangisa mukyala legiina ne bandindira wa Rubaga. Tutuuka e Rubaga nga mu ddwaliro yali ebadde kati muli basawo. Nti mwanguwe gayaaza ewabali baawo ayunga. Saafuna piso ya tatanasi, saafuna kintu kyonna. Ekikono bakisibye leesu kyonna kyatonyolokose. Banzirusiza. Tutuuse wali egayaaza waliwo omwami gwe nawanga kawunga. Tumusaba kafaliso. Wabali waawo oyingira ova gayaaza n'okwata kakoba ku munda bwoti n'ogenda mu maaso ko katono. Okay. Nentuuke wabali baawo ne bampa ekitanda ne bagezaako kwozaawo n'okusibasiba balina obutandaalo bwe basibako bwe bati omukono ne baguzza kitabuse nembeera ngaafunye tatanasi. Wodi gye bali bantaddemu abalwadde bonna ne baddukamu nasigalamu nzekka. Nga ki ekibaddusizza? Tatanasi. Nesika. Mukama yazabibye. Nodde engulu. Ndine legiina. Omukyalo ono Bajeni. Yali aweese Bosco mukubi w'ennyondo. Ono ankuba ennyondo. Yali kibebi nga kyavula. Bw'ategeera nti twagudde ku accident nono omukyala gwe yajjanja n'alinnya. Ajansangewa anoonya. Gyendi mu madwaliro wonna batuuka gundi embalala ne banoonya nga tebatulaba teri simu. Kuleero twakozesanga radio call eza leerwe.
kutuusa lwe yafuna nti tuligayaaza n'atusanga egayaaza nazza engulu ndi ne Regina naye yasulawo ennaku zaali 2 mbagamba bombi ono namba 3 ali kisigula mu muzigo ali kisigula mu muzigo kakati ngenda kubeera ku kitanda emyezi emeka 3 waliwo omukwano gwange waita asaba nemugamba asaba nti yegenda ngambira omukyala namba 3 nti asooka ddeyo ewaabwe sente z'okupangisa kulya eddwaliro ne sente kale nali mukyakaze naye nga nazo teziriiwe ziri awo zigamba nti toyinaawo kasha ali awo naye nga siwali kasha ali awo omungi nagenda okugwa ku accident nga nguzaawo ebusega nga poloti y'ebusega njiguze naye terimu nyumba naye nga yomaze ogigula aze kugigula kati wenfuna tatanasi omukyala wange ono nga zeba jenio nantawaanya ng'aweesa ekitabani kyange ekyo kibosiko ekyo ne mbatuuza bombi ne Regina sembera wano mukulu naye nga ekisigula nali nguze protezo ez'ekisigula nga za Regina kakati omukyala ono bwajja ng'aweesa ekibebi kyange ekyo kibosiko ekyo nengamba Regina nemugamba Regina nti ye omukyala ono wadde ali mu kyalo nti ye mbadde ngenze kufa simanyi nyinza n'okufa njagala poloti y'ebusege eno gye nagula ngenda kugiwa omukyala ono n'omwana we we ndiba nfudde wadde si nzimbe ebeeranga yiye gwe naawe ebyekisigula byonna bibyo kiddemu bwe nfuna accident nga nfunye tatanasi nenzira engulu omukyala oli bwe yava kamwe nga ze kundaba ng'aweese bosco kuba ndowooza naye ampulira neŋŋamba Regina nsaba poloti y'ebusega gye naguze yali agimanyi nemugamba poloti eyo ŋŋenda kugiwa mukyala oyo n'omwana we singa mba nfudde bwe nfa ebeerenga yiye n'omwana we nanzikiriza nagamba sikirinaamu buzibu kuba yali amanyi alina ki kisigula ate nange namanya bwe simuwaawo ekisigula ono bwe nfa tajja kukombayo kantu nti si kirinaamu buzibu nemugamba weebale ekirabo kyenkuwadde yita faaza tugatte Regina ku kyenkugambye bw'okikkiriza okusinziira obulungi n'obutantawaanya n'okukkiriza byemusaba n'okuba nga talinaamu gundi yonna buli kimu agamba yes man nemugamba yita faaza atugattire wano ku kitanda egayaaza ewaabali baawo bayita musomesa ennaku 2 nga batugasse ne Regina nabeera Regina sooka onziriremu kyogambye nti nemugamba okusinziira nga omugamba nti okusinziira bw'okkiriza puloti njiwe mukyala gundi n'omwana we ng'ate buli kyeggamba okkiriza bukkiriza n'ogamba ogenda muwa kirabo ki kukugatta tubegende mu bufumbo obutukuvu kyekirabo kinkuwadde n'okikola otya ne bayita faaza ennaku 2 yatugattira ku kitanda babagatira ku kitanda ne Regina egayaaza banakisigula bonna babimanyi kuba bajjanga n'emmotoka okunnambula nemugamba kanve mu kibi mbadde nfudde nfuna amasakramentu faaza najja n'atugatta ne bamuyita Regina Zaina Kamali
omukyalo nantawanya bajeni nakwata ekubo naddawa ekamwenge ekabuga wali ku kibanja yes naddayo jukira ndi kibanja kyeyalimu kyali kyalegiina mu ntandikwa nga kyembala nti omukyalo ono twandibadde tumuyita nti wekisolo naye olwokuba nti bwali bulwadde bwe nemujanjaba nalemerawo wali nabeerawo netuzaala n'abaana abo nembatwalira legiina wa ekisigula ne basoma banakisigula mwenna mumanyi abaana b'oyo mukazi n'abeekamwenge mumanyi abaana bennagiikamwenge mwatandikanga n'okuvuma omukyalo nga mumugamba ozaala ng'embwa nga mumuvuma nga mumuga ozaala babatwala ng'aliyo yekka oweekamwenge mumpeera obujulizi saagala kwogera bya bulimba mu TV ate njogera bye naddamu ndi musajja mukulu mbadde musuubuzi nakati ndi musuubuzi saagala kwogera bintu byakuwudiisa bantu nga ye bwagamba ebyabawudiisa mu mawulire ebitali bituufu mubimubuuza biddemu lwaki alimba eggwanga tamanyi ntayogerera ku TV ensi emulaba ensi yonna etuddeko emulaba ensi ekulaba ebyo byogamba natuuza ebintu bya buwumbi busatu ekyo kyonna era maaso njagala bikubuuza ebyo by'obuwumbi njagala obirage yitamu amafiino bimulage nti wino poloti yatunze ekisigula ya buwumbi busatu nga te ebyapa byonna amaze kubiteekawo caveat netunda bupoloti obwo bwa miliyoni 5 miliyoni meka kati agambye abantu wakatunda ebintu bisukka mu buwumbi busatu naye oziteekawo ate buli lwoba obitunda mbwogamba oli mulwadde nenga nemulwalirwa nesigenda naye obuwumbi busatu poloti yekisigula sirowooza nti sirowooza mpozi buwumbi busatu buli mu kibuga poloti gyoyinza okutunda obuwumbi obusatu ayinza okuba mu kibuga oba zimuyenge eyo oba wawawa naye obupoloti bwange buliko obuyumbayumba abanakisigula mubumanyi obupoloti obulimu bwami ate ne poloti zenina kisigula ezandibadde zebbeeyi siina nemu gye naatunze siina neki nemu gye waatunze nina poloti y'ebusega nina poloti bbiri eyekisigula emu neya wakati n'eriko kalina olina poloti ebusega emu ekisigula endala emu ezo bbiri eya wakati ezo satu era kisigula eriko kalina kakalina no tugiyita kalina naye kakalina kamizigo ebiri wansi ezo nnya akalala kabaddeko n'emizigo ebiri ako nakatunze nakaguziza Azizi muganda wa Lukwago meya yantaasa nno n'akagula ng'alaba nfa n'agamba wadde kaliko caveat nze kankuwe ssente ndaba tosobola kubba abantu saagala ofiire mu nnaku ng'ofa wakatundira mu muntu kukwesiga bwesizi nga kaliko caveat Azizi nanyamba kivubuka kiri awo kinene nekigamba muzeeyi nekinyumiza nekigamba muzeeyi nedda bwe ntegedde nti ebintu bibyo nze mbulira ssente zoyagala nkuwe netukkaanya ne buloka yali yamuleese netukkaanya nangula ssente entono olw'okuba nti kwaliko caveat ng'amanyi nti saawa yonna bigenda muki mu misango mu kooti neŋŋamba mpa aizo nsooke nziza obulamu abaana okuva mu gwokuna basoma awo ntuttewo nembadde nzire emabega njagala kumanya lunaate olutalo lutuuka lutya kakati omukyalo ono bamaze okukussaako empeta katuddeyo bantaddeko empeta tujja bajje nazeeyowa mukyalo ekabuga kamwenge tubeera ne Regina namba 3 olwaliwa ye wali muzigo gwe namba 3 jukira namugamba tuli mu accident yiwa mugamba nti embeera etabuse ojira oddako ewaka mu kyalo maze okugattibwa negendedde mu masakalamentu simufudde nako abeeredde wannyina n'omwana we oyo akuze naye amumpadde omwana wo yes nja kubuulira ebbanga lye namuleeteramu ate ye kati neŋŋamba nedda omukyalo oyo ngira nsembera
nabana abakyala balala nalinayo webulenga awo kumwenda muzaddemu taba mama fina siyo webulenga ova mama fina nojja bwoti nogenda mama fina yennyini nokirira ku kyesumbwe omukyala oyo yakafa naye ensigo mama Paulo babuwe bamuyita Teo bamuzika lwakuna luli kati abo bonna ngambye kansooke nsembere kanzira eri omukama amalala ngeganye abakazi kansooke nsembere katonda yankube ekibooko n'agamba gwe kansooke nkube ekigoolabe kansooke nsembere mbadde ne Regina tuzimbye mu ploti eno yekisigula eno gyegambye yasooka gye nagulira emulago tugizimbye yakibanja Regina n'amannya ge agayingiza amazzi Regina yagayingiza eri mu mannya ge amazzi eri mu mannya mita eri mu mannya ga Regina saawa eno tukoze nguze wano we tuli wa enalukolo wano ne Regina ne poloti endagaano ngiwandiise mu mannya ga Regina wano nga mwebaza ebirungi n'obutanta wanyu emivuyo gy'okoze egy'ekivubuka ejjoogo ye Regina agamba weyagale n'ogamba musasudde ki poloti nenjigula mu mannya ga Regina era mu ndagaano nze ndi mujulizi lwakuba nti bwe natuuka Regina bwe yantwala wannannyini ttaka tulansifa naziwandika mu mannya gange naye nga wano mukugula Regina wali nnyo tulansifa zino mu mannya gange naye nga Regina yantwala okunyanjulayo wali wa mukyala Kizito wano Nalukolongo wano wenyini we tuli wano naye omukyala oyo Bajeni yagambye na wano wawe mu baluwa za kooti kumanya nti omukyala oyo aliko ekikyamu yagambye atya ntina wane no poloti yiye Bajeni okutuusa bwe nagiraga abaali batutadde mu gundi mu nteeseganya nimbagamba alimba kati yagivuddeko takyagyogerako Nalukolongo yagitadde takyagyogerako saagiwulidde mawulire ng'agyogerako naye mu kutandika yasooka n'agamba nayo yeye mu katabo ka kooti weeri nja kabalaga mu ntandikwa yagamba mu kuwaaba ng'asaba divorce yasaba dda ne divorce nzija genda maaso omwana aleete ku tuzi tuzi ki tuno batufunamu majaani galeme okutuula wano mu kifuba bw'onywa mangi notogenda ku dialysis mangu tetufuka tetufuyisa mwabo bulwadde ki obutafuuyisa anti ensigo zatta organizibwa kati sifuuyisa ne bwenywa nkulabako akaveera wano kaaki muzija ojja andi bagambye mbu siri mulwadde mbunimba siri mulwadde esiti zange za noviki ziruwa mbu siri mulwadde mukyala wange ono Bajeni mukama kusaasire abaana bakutaddemu virus ate wali mulungi naawe kyogera ku TV wali mulungi tiwalina buzibu kuba n'omukyala gwoyita nti malaya gwe wamunfunira nga tannayononeka gwe wamunfunira n'abaana boono omukyala babadde wuwo ngenda kulaga TV bajja wuwo batya abaana batukoze bubi nnyo naye nkwagala oba bakola batya gwe mukyala wo omwagala mala kunziika tulyoka twawukana eyo divorce gye wasabye sijja kugikiriza sookooleke kyekigenda maaso sikitegedde yasabye divorce yakagisaba akagisaba otandise anti otunda ebintu alaba omule kati nkulaga mukyala Verena ajja atya Verena Bajeni ajja atya genda maaso Regina atuuka alwala omukyala omulungi
bwe twagula poloti zonna ez'ekisigula eriko Kalina nali ne Regina, eriko Manuel nali ne Regina, eya ba David Wantente nali ne Regina, naye nga bibanja sinafuna sente zakola kizakola byapa ndi kadongo kamu naye nga nkola nnyo, nali musajja mukozi ate ne Regina yali mukozi nga tanzikiriza kwonoona sente. Twaliwo twagwira nga tuguze poloti eya Mulago ne tugwa ne tugenda tulima lumonde eri ku bakoleya awo ng'ovudde ekisigula n'ogenda mu maaso waliwo abakoleya babeera twagenda ne tupangisayo ne tulima lumonde n'entereera n'enzirayo n'engenda Kyegegwa n'ensuubula Walagi n'Amanda n'enzirawo n'olooka bupya mukyala Regina Katonda n'akola ekigambo n'amujjulula beshu. Mwaka ki? Kati amaze emyaka 16 bwekiri myaka 16 ng'afudde. 16 ye 2 nga 28 29 bami Katonda amusaasire. Mukama n'amuyita era waliwo ebitaali bituufu abantu ne boogera ebintu bingi naye ebyo ne muziika ku proteri gye twagula naye eri mu kyalo wano ekisigula wano wamuziika na wano kisigula namuziika na wano awawali amaka na dwakuba natuka nemugjawo nga tufunye akasente tuguzeewa emawokota nemusengula kati nkulaga muli busy nkulaga bajeni ajatya moze mumpe simu yange muli tubbize mpa ali bibogera tebiri mu magezi ali tawulira tebamugamba ko tawulira oyo gwolaba mbalaga bajeni ajatya kizibu olinga wa primary njagala kubalaga bajeni ava atya mu kyalo okujja e Kampala era ekisolo teyaddayo. Regina bwe yamala okufa nga ntandise n'okukola wano nzimbyewo n'okuzimbawo wano bajeni nemuleeta nemuteeka mu kayumba kaako mwebale kubeera na wano tunuza kayumba kaliwa kano omwo nga kalamba kano baguno omuzigo yali namba nga bweri bweti nagizimba namba n'omuteeka mu kana akazigo akamuteeka mwene ennyumba bweti omulyango gwali wano nga waliwo ebitanda by'abaana nabali abaana ababeeranga ewa Regina bonna mbaleese wano. Regina afudde yali abalera nembaleeta wano ate ababebe baali abato aba Regina baali bakuze kati nembaleeta wano nembatwala ku Eliana nembatandika okusoma nenzirira proteri eya Regina eyasigala wansi kuba nze ne Regina kwali tukubye tanuuru mwekubidde buloka y'amatafaali twagala kuzimba ennyumba nnene awo awali eno yafa sinagizimba naye nagenda mu maaso neŋŋamba nzadde abaana bangi mu bakazi ab'enjawulo kakati abadde abalera afudde nafuna ddala omukazi omulala n'abalera kanzimbe ennyumba ey'amaka eneekuŋŋaanya ekuŋŋaanyizo ly'abaana bange nengizimba nga ono omukazi ali wano n'abaana be basomera ku Eliana. Ennyumba nengizimba nengimala bulungi nnyo nengimala wengimala omaze ogizimba nemala ogizimba nengitereza bulungi nemala nti ennyumba y'amaka agataliiko mukazi yenna engeri gye mbadde n'abakazi bangi baleme okugamba nti wano wange buli mwana alima jagize wano ewataliiko nti ate nagenzi wa mama gundi ate abaana bo ate ki
era ono mukyala nemugamba wano nemulayiza nemugamba nti awo wenzimbye awo bajenyi bw'onooba oyagala nkutwaleyo naye nga sinagimala nagattibwa nani ne bajeni yagala kudda ku masakramento jukira Regina yafa afudda nti awo kiri kikutuse naye omugamba bajenyi nemugamba bajeni ngenda kugatta bwe mala kukugatta nti ntandika okuddamu okusembera nti ennyumba eri ngimaze okugizimba nguze empigi oguze empigi wa manyi n'empigi district namba kati empigi kyanja banga mpigi kyanja banga katwe olaba obutebe obutandikira ng'oyingidde empigi ng'omaze empigi ogenda Kamengo okay naye ku muzigiti awo esebo kati oyingira munda ziringa mayiro oba 3 ziwera nti mugambye kankugulire omugaye ko mugulire kankugulire ettaka empigi nengulayo eka 2 n'ekitundu n'ekyapa okay nemugamba kangule ne munoowo oli gwe wanfunira naye kamugulire mu kitundu kirala waliwo ka distance katono kuva nasooka okugulira ono antawaanya eka 2 n'ekitundu nenzimbako ennyumba ya bisenge 5 maka ago maka gada nemugamba wawo nemugamba kangule nali nakamaliriza okuzimba awo ne bawo batunda awalala nga wanene nga wa eka 5 nawo n'ogula nengula nengamba munnoowo kamuweko eka 2 eka 3 za malaalo kijja ntiye nteesa nammwe nti tukanye eka 2 n'ekitundu zenkugulidde nti ekyapa kyo tukibeera kaaba basatu tematema eka 2 ez'abajeni abasatu be baliwo abakiriko nze ne mujjawe nange mwenna muli ku kyapa kimu mbagamba mbawadde naye saagala mutunde nga kuba ntandise okulwala nalwala awantu awo mubeerewo buli omu abeere mu ttaka lye n'omulala mu ttaka lye naye temulitundanga abaana n'abazzukulu balisangangawo mukkiriza buli omu abeere ku kyapa kya munne nga tuli basatu buli omu akibeereko bajeni Kamaali tumusiime ekyo nekigwa netukikola nekigwa tumusiime Kamaali bajeni nakyo netukikola basatu kwewala oli angwirwa kutunda nga tukanyiza byapa twabikolera mpiki oyo gwagamba nti malaaya gwayita malaaya nti omusajja alina malaaya ye bannange bwabeera malaaya omuteeka ku kyapa naye naawe nokkiriza n'okusayininga nemusayininga ebyo gyebiri olina kopi nzija genda maaso tunyumye emboozi fumita emboozi omaze obagulira ettaka kati eryekijja liriwa eryekijja liriko eka 5 twalitemako ekyono mukyalo omuto eka 2 eryekijja liri eka 3 n'amalaalo nagasingula wano noyina nemusingula nemutwalayo empigi ali mpigi kati yeyebase okay awo wenyini nange nenkola entaana yange nagikola waawo weri nazimbawo n'akayumba kaayo Kamaali yekolera dde entaana weri kweka 3 bakupima ebyapa nabyo yabiwamba birina abalimba mutana biteekako kavieti ngenda bikulaga biteekako kavieti n'ebyapa by'amalaalo yabiteekako kavieti agaagala mujjaku mama Fina amutuukirire ayogere naye mukyala wange abaana bamubuzaabuziza ne bamumalako n'emirembe ne bamubuza alinga n'omutwe gutabuse abaana lwaki bamubuzaabuza baagala ki baagala ngenda kukulaga kye baagala
tunyumye muzeeyi mwami Kamaali tunyumye. Omukyala amugamba maze okumugatta namugatira mu gavumenti Wakiso. Omukolo gwali wali ku hoteri awo oba bagiyitaani eri awo mu bitaala awo comprehensive hotel Nateete we nakolera omukolo emmere abantu bakuba amazina wetwalira muntu anamugatira Wakiso mu gavumenti. Kakati mala mugamba nina okutukuza nze njagala kusembera nitugende bunnamwaya nentukuza lwali lunaku lw'abaana olw'okubasaako emikono faaza musajja akawa n'atugatta. oyagala kutandika kusembera. Twali tugenda mu gadeni nimugamba nedda sigenda mu gadeni kandende mu maka gange gali marriage certificate kansooke ngisome njibalage. Egamba Reverend Father Musajja Akaawa Atanansiyo ne bateekako nze Kamaali Paul of Kisigula si bwe kiri ne tujja have been legally married in holy matrimony bagatiddwa mu bufumbo obutukuvu. Today, the 29th day of September, omwezi kwe guli Church of St. Javira Catholic Parish, Bunnamwaya. Obujulizi bwebwo. Jiba myaka emeka mu bufumbo sewo? Emyaka 11 September mwaka tebadnagunta mwaka. Jiba myaka emeka mu bufumbo gye tuba tulina? Mumaze myaka 11. Jiba 11. Mu bufumbo butukuvu. Some of evidence njirabye wano kati moze onoogisika bulungi kati yeeno mugatiddwa olwo tugenze mu bufumbo butukuvu. Yagambye emyaka 39 mu bufumbo butukuvu bakitereeza ababukedde. Mu bufumbo butukuvu tuli myaka 10 11. Gino gyabala 39 gyali gya kiki gya kawundo mu kitereezi obufumbo obutukuvu tulina emyaka 11. Anti yabala giri gye mubaddemu ennambulamu. Lwaki agambye butukuvu lwaki akyongeddeko? Yakyogeddeko nti obufumbo butukuvu moze otufunye fiti. Obufumbo butukuvu agambye emyaka 39 obufumbo butukuvu myaka 31. Giri gigatteko y'ekikopo ojawuleko ate ogyogere ojawule lwaki ogigatta ku bufumbo butukuvu. Tugattibwa bunnamwayo mu kirabye. Nonya genda mu gadeni nesende sirina nengamba naye 213. Yes. Nengamba naye nina enyumba yange eya family house ya maka ate ina compound nene mugatta bantu n'abantu nali nabato nenga tugende tulira kamere awaka wenyine. Awo Kisigula. Aha bamaze bagatta. Ekyo ne kigwa. Nsigala nga nkola. Omukyala ne mulayiza ne mugamba kati maama ntiye. Ewuwo nakugulirayo olabye. Era omanyiyo. Ne nyumba twagizimba ntiye. Kakati awantu wano wogenda kubeera wenjagala obeere. Njagala tukanye. Nti wano wagenda kugatta abaana bange bonna. Era abaana bange ngenda kubaleeta. Ntiye ne benazaala ebweru ntiye obeere ng'okola ki ng'obeera nabo. Abava ekisolo bonna batuukira awo. Maama wange bw'ajja nga mulwadde yakava eno nno. Poliisi zaali zaamukuba era abadde awo. Bajeni yabadde amujanjaba. Ntiye abaana ne mbaleeta. Oyo omulenzi omuwanvu omulaba oyo. Ono ayambadde kabbulu. Yakakola 6 mwana wa tumusiime gwagayita malaaya. Yakoze 6 ebuddo. Omwana oyo yakoze 6 ebuddo. Baliyo balaba ababiri abamutunuulidde. Abo abaana nyina oyo mwana yabalera yababeranga ne bajeni. Awo mu maka Pawulo yafiiridwa nyina gyabadde. Nyina Kamaali yakoze Makerere gyabadde.
Wabajenyi. Awo mu nyumba ya wamusi wabajenyi sinayitayo wawo. Ngamba nga ye kuba yabadde abalabirira. Yabadde abalabirira kwa twakkiriziganya nti nyumba ya bonna abafamila b'ekika. Ate nno nze mbadde nkubiriza abafamile yaffe nga bannonda nga okumanyagana nga maleetaawo. Abazzukulu babadde babatirizaawo. N'abazzukulu ba Regina abaana ba Innocent n'ababatirizaawo. Kakati ekindeetawo n'okubeerawo ne bajeni kankikubuulire kulera abaana abo abano babadde alabirira nange okulwala mbeere kumpi n'eddwaliro. Omuleetawo omwaka ogujjukira omuleetawo yajjamu wano mumaze bagatta oba wano mu maaso? Namuleeta nga bamaze kutugatta myaka 11. naye yakyogedde ne mu kooti yabiwandiise. Naye yabiwandiise mu ebiri olw'obujulizi mbulina. Naye nagenda okumutwalayo nga namala dda kuzimbawo. Nga bwagamba nti mukoze ebintu emyaka 3 mubikoze mwenna. N'agamba mbu yagambye mu kooti mbu nagula poloti naye eyo eriko ennyumba eyo mbu twamala okugattibwa mbu ne tuteesa mbu tugule poloti tugende awanene. Naye nga poloti eyo yaliwo n'okuzimba nga yazimbibwa. Era ne after kanjiyite after party wetwaliira ku mbaga mwagenda awo wali ekisigula bwe twava ku after party y'Ebunnamwaya eyewakiso twali wano ku comprehensive hotel na Tete. Naye bwe mwava mu butukuvu twajja wali n'abaana bonna ne bakungaanirawo. Ye wagamba nti bwe mwagira ali ne mugula. Yagamba bwe twagira ne tugula ne tuzimba n'asomba materiyo n'asiba tayirozi n'akola atya. Omuntu yazimba ennyumba eyo waali. Omuntu yasiba tayirozi waali. Omuntu yateekamu ebinaabiro byagamba ebinaabiro n'ebibaafu waali. Erangi lyagamba mbu yagula n'apeyintinga waali. Eyafumbiranga abazimba waali Amooti. Seetaga mukyala wange oyogere ebinaatuswaza ze gotokola ki sikugoba wanji katono nyuma wanji mama Fina. Badde nsaba okumanya omwami atukulire mu bufumbo ne Regina baamalamu emyaka emeka obutukuvu ye bazaala baana bameka? Mu bufumbo ne Regina bamalamu emyaka emeka era bazaala abaana? Regina mwazaala abaana bameka? Regina twazaala abaana bana. Innocent Ntirenganya ye mwana mukulu myaka 3 kati. Willy Blood Mbarusha tuli naye wano 33 oli amusingako mwaka gumu. Nduwa Yezu Beatrice alina emyaka 32 ali bweru ali ku kyeyo. Omwana omulala yali mulenzi yali tanaba kutumibwa linnya yafa. Ate era waliwo omwana wange Regina gwe yali alabirira bamuyita Vastini Nyiramugisha. Obufumbo bwa Regina obutukuvu akabenje wakufuna mwaka ki? Akabenje kati omwana gwe nagwa naye nga tuli mu kabenje alina emyaka 23. Tutoleko emyaka 23 kuntawanya jibemeka si ebbiri nga 21. N'omukyala oli namba 3. Yes. Yes, alina emyaka 23 yamaze. Ye 21. Ye 21. Kati okuvaawo ku kabenje we twafunira empeta ne Regina. Kakati tutooleko kati emyaka 16 nga Regina afudde. Tuba tufuna emyaka Regina gye yamala mu bufumbo. Nedda Regina yafa mwaka ki? Teyafa 29. 29. Yabalamu emyaka 8. Yamalamu emyaka 8. Mwafumbira 21.
then ne wano 89 awo maama bajenyi kati Nudini wangi taba kubuuza taata kati obufumbo buno obutukuvu mubaddemu ne maama bajenyi bwa myaka emeka bukya mu butongoza 11 ya bafumbirwagana 2013 genda mu maaso 2013 ate genda mu maaso taata September 2013 Queen wa Gabs webale nnyo kugoberera kitegeeza Nudini wangi taata alina ku maama bajenyi abaana bali bameka bataano bajenyi yo mulinamu abaana bameka bana bana omulala yafa bana genda mu maaso okay genda mu maaso nze mpuliriza tweyanziza maama tweyanze gena kutuwabula mbadde wa mbuze tojja kubula babadde bandeetera wano obadde onyumya byeyogedde mu kooti n'engeri babadde bandeetedde wano ekigamba nsomewa wano wakati ewali ebigambo bya red eno paragraph oba bigambo bya red paragraph that at the time your humble petitioner and the respondent were living as husband and wife they are described to purchase land at Chadondo Block 265 for which they would construct their matrimonial house, and it was partially finished, and your humble petitioner who contributed to its completion in terms of purchase of building materials like paint, sanitary ware, tiles, spent her time in supervision of the workers, transporting the materials and running the errands concerning the family house projects. Also contributed to the passive part of construction of the house, lived in the said house throughout the marriage, raised the children in the said house. Thus, therefore, she is entitled to 50% of the share in the property. Kino kiri mu kujulira kakasa bigambo omukyala byakoze eki byayogedde nti mwazimba mwenna mwagula mwenna yaleeta ebintu byonna ebyazimba ki ennyumba era yafumbiranga n'abazimbi nti twagula ffenna ate nga tumaze okukola ki era n'olwekyo ayagala ebitundu 5 tugabane ku 10 ku property eyo y'ekisigula ng'alaga nti twagulawo nga tumaze okugattibwa si bwagambye yes nedda alimba yeetereeze era nga mwagizimba ennyumba yammwe ey'obufumbo obutukuvu alimba kubanga bwagamba nti twagulawo nga tumaze okugattibwa mbategeeza abatuwuliriza bwagamba mu kooti gye yawaabye nti twagulawo nga tumaze okugattibwa alimba ate nga bwe tumala okugattibwa wetwalira after party. Kati awo njagala okujja emberebezi yavudde ku ki mutandika mutya okutabuka emberebezi yavudde ku ekyo naye kati ku mberebezi ng'egenda okujja waliwo ambuuzizza ku byapa bino byonna byoyogerako ogamwagula namulala naye ate kati bisoma mannyago naye ajja atya ku byapya neyanziza abatuwuliriza kakati ndwala ng'olese accident ziri